Twakedde okugenda e Kalangala kwetaba mu process ya kalulu kubanga mbadde omu ku ba supervisor aba tiimu zaffe za candidate waffe Nampala Irene. Naye mu kujja wano twagenze ku kidyeri ekimu era nga tulaba embeera bagezaako okulemesa. Naye bwe twakigenzeeko ne tumalako essaawa nga 2 n'ekitundu nga tekisimbula tekimuvinga. Baatugambye nti bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki, ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki, nti tewali kunyonyola, babawadde bwi order bariversinge. So kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze. Bakama baabwe ndoza abagambye nti tebali nakweyongerayo Kalangala nga ndi ku bidyeri bino. So nsazeewo olw'obutalemesa abantu abalala kubanga abantu bangi abadde balinze kuva ku makya n'abalala be tubadde nabo ku kidyeri n'ekirala kugamba bonna bali stack. Neŋŋaaka nneme kulemesa abantu bano kubanga ebidyeri bino lulinga luguudo abantu balina okukozesa. So neŋŋamba kanve ku kidyeri nzire e Kampala nneme kulemesa abantu bano abalina okutambula ku mirimu egy'enjawulo. Naye kyannaku nti wano we tuli kubanga mba mugamba nti nsonga za demokrasiya abantu balina okwesalirawo. Lwaki mba muteekawo embeera bweti? Betuwulidde ebiri e Kalangala ba agency baffe bangi basibiddwa, emmotoka ezitalina nnamba zibadde zirawuna polling stations ez'enjawulo, bateeka obululu mu ballot boxes n'ebirala. Akavuyo kangi awo we tutuuse. Tuisabide Mukama atuyambe. This morning I did set off to go to Kalangala to join colleagues because I'm one of the supervisors for our teams for our candidate Nampala Irene. But the situation was abnormal as I could see it. Eventually we got onto one of the ferries, but it did not move. We were on it for 2.5 hours, and eventually I learned that they got instructions not to move the ferry for as long as I am on it. Eventually we got onto a second ferry, and that ferry moved. When it got midway in the middle of the lake, we saw them begin to reverse. We asked what the problem is, and they said they got instructions to reverse. No explanation whatsoever. But what I have learned is they have told them for as long as I'm on any of these ferries, they should not move and proceed to Kalangala. It's very unfortunate. Of course, many people have been stuck since morning, some of those on board, others waiting outside. And so I realized they were all very stuck because of me. So I have said, now let me disembark now that they have gotten us back to the shore. Let me disembark so that people don't get frustrated because of me. You know, because these ferries are like a road that people use to move to and from Kalangala. Now if all of them are stuck because of one individual, it's not right. So let me disembark and return to Kampala. But this is very unfortunate. Even what we hear happening in Kalangala, many of our agents have been arrested. There is numberless cars moving around, and they are involved in ballot stuffing. Very unnecessary. Because if you're saying you are popular, let the people decide. Why do we have to get to this point? Very sad state of affairs.